wafaayo akabuuka akalungi kokozesa wallahi nakyo si kibi kibi okufuuka kabbaako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na utandikirao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kusokera ddala bawe gwe nalitandise naye okusooka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala okusokera ddala tunula eno ofuna omusajja omulungi, ofuna omusajja ow'obuvunanyizibwa, ofuna omwami anaakwagala naawe omwagale. Allah subhanahu wa ta'ala abawangaze abajje mu nsaba wejjana. Omwana waffe, omwana wange Hajara Namukwaya nze liri sijja digendako ebya bizinesi nero lisobola okukola ssente wa Allah, nzikankwese nerikola ssente wa Allah. Abagenyi b'omwana ono mwenna abazze wano, mwenna ab'ebitiibwa, bannyina, waliwo bayimbi banna abaliwo, buli muyimbi wanika ku mukono. Ani erinya Senabulya bwe tubeeredde wano ku kiyamu Senabulya badde tonnatuuka, naye njakutwala omukisa guno mu ddakiika zino okusinza ku budde nga bwe bufaanana okwebaza mwana gwe. Bampadde history nti enkola y'omwana ono okusaba Allah subhanahu wa ta'ala mulimu gwe guno si gwe gusoose. Azza asaba Allah kabakobooli okunganya ku bantu bali emmere, kabako mulenzi kakube, kabako mulenzi era omwana omuwala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala nawe akolera enteekateeka ali alhamdulillah walisa. Saba Allah kwongere era kuumira ebyenfuna byo mukyo nti guno omulimu guno gwe mukola, omuyimbi n'atali muyimbi, Allah subhanahu wa ta'ala agwagala ogw'okuliisa ku bantu emmere. Naye butya nga ate oliisiza mwezi gwa Ramadhan lujjaluwa ane neewuunya abantu abamu bajja ku mukolo ate ne bayimirira eri. Oyinza okugenda okulaba omuyimbi n'obeera ewala nebaka kino nga kijega naye n'obeera ku dduwa aye n'ogira bugizi bwotyo oyinanya wayi nze wayi teriyo kiri past class. Wallahi nga kifo kino kyetulimu kino kifo kirungi. N'olwekyo okujja kwange wano Allah yayisizza mu mutabani wange Lujja, naŋŋamba jangu osome edduwa ya muwalawo. Siri mukugu nnyo mu byakuyimba ng'ono, kiri sereebu bwebyo, ndi sereebu wa kiwalimu. Naye njagala okwogera ekigambo kino nti bw'obanga Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde n'obeera nga oliisa ku bantu emmere, n'obeera nga okuŋŋaanyiza abantu wano mwezi ogwa Ramadhan, n'obeera nga oli mwana muwala naye otegeera Allah wo, tusaba ebitagenda bulungi Allah subhanahu wa ta'ala abikuterereze. Kubanga oli muntu, oli kitonde, Allah subhanahu wa ta'ala ye mujjuhu, alkamalu lillah, obujjuhu wa mutonzi yekka. Fenna buli muntu alina obunafu bwe bw'ayinza okuba nabwo. N'olwekyo fenna abali wano tusaba Allah subhanahu wa ta'ala
ayisize mu bye tukola ebirungi atusonyiwe ebyo bye tulinamu obunafu. Nsanyuse nnyo okutuuka wano ng'omwana ono emyaka gy'alimu nga gano makaapi. Ofaanaganye nga Mutume Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ku mukyala we Khadija. Khadija yali mukyala mukozi, yakola n'agaggawala n'atuuka okukozesa obw'ekitiibwa Nabbi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Bw'amala okukozesa obw'ekitiibwa Nabbi yali tannafuuka Nabbi. Ne bukeera enkya nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama awasizza Khadija. Wabayo akavubuka akalungi k'okozesa, wallahi nakyo si kimu kibi okufuuka kabbaako. Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'awasa Khadija. Lwaki? Teriyo muntu alina ke yeekoledde y'alina okuyamba abo abateekoledde, baba bakutya. Kyobola bantu okwali okwogereza Khadija yeyagawaayi Nabbi sallallahu alaihi wasallam guli naso. Obusiraamu bukkiriza omukyala okwogereza omwami, n'amuperereza n'amufumbirwa. Abaye nga temusanyuse kabakuwa wao ya Rabbi, ekigambo ekyo nekyogera bukkiriza n'osigala nkuwa. Obusiraamu bukkiriza omukyala okwogereza n'aperereza, jazakallahu khairan, n'aperereza omwami. Owulidde? Naye bamuperereza. Ate omukyala aperereza omwami aba mukkiriza. Kiri ekyomwami kiri obviously ye yagira. Naye bw'amala okukuperereza, wulirizawo wano kabakko, bw'amala okukuperereza ate gwe omwamahale n'osigala nga gwe nyinimu. Era ennyumba eno bwe bukeera enkya nga muwala wange afunye amutwala, kasita amala okumuyingiza mu nnyumba eno, omwami yabeera nyinimu. Assalamu alaikum. Nyongera ajara eno ddiini gye tusoma ekituleeta mumwe abavubuka abatambulira abatatera kubeera naffe, ate tubeeko kye tubayigiriza. Awo sijja kugendawo nnyo, njagala okukubiriza abavubuka okukola. Abavubuka mukole ssente. Bw'oba oyagala abakyala bakunoonye, kola. Bw'oba oyagala odibe muno musimanya ndi mulungi, teriyo musajja mulungi okujjako wano. Assalamu alaikum. Kyobola bantu Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama Khadija amwegomba nga mutume mukozi. Naye olwaliro agasajja akavubuka tekakola, kabakoba tetonnatuuka 2:5 ku qiyamu. Wetegedde nti abavubuka bano tebakola nga bajja ensingi 10,000. Nanyamba bano baleeta za mu kibbo, olukumi 10 baluteeka eri mu byokola. Wallahi mukole muleete sente zitegerekeka. Najjayo 10,000 okujjako nga muli bakodo, kubanga abavubuka mbalaba nga babadde bali mu kivulu. Wallahi ogereka abatesitesi babayita baani abateekateeka ebivulu, abategesi baani babalamu, waliwo abalala abo babajjo bakati owayi kijjudde. Lwaki tekijjula ku busiraamu bwammwe? Bakubiriza okukola, mukole ssente, mujja kubeera n'ekitiibwa, ate mwagale eddiini yammwe. Assalamu alaikum. Mwagale eddiini yammwe. Okwagala eddiini yammwe musaale, mukole emirimu emirungi. Ekisembayo, aliwa muwala wange afulumyemu, byonna yabikola. Njagala kwogera ekigambo kimu nti Allah bw'amala okusitula eddaala
obeera mubawa zaka wagimalako abakka ezaka ngenda kuba wano nga nkubaza naye oyinza okuba nga olina bamasheekhe bo ngenda kuba wano nga nkubaza buli muntu yenna nga Allah akuwa olina miliyoni 1.5 mumpulirize ng'ogikozesa omwaka ne guggwako oli mbawa zaka bw'oba otula ku bodaboda yo ya miliyoni 1.5 ng'okivuga omwaka ne guggwako owa zaka ojja musiringisa emitwalo 375 omwaka. Allah ngwa mulungi kati buli mbadde batyatya ng'otunuulira kabako otunuulira Hajara atago ng'ogenda obaza mu 1.5 miliyoni 1 ojjamu emitwalo 2.5 ekitundu bwetugatta nebeera miliyoni 1 mitwalo 375 era kiyinza okulema omuntu ng'ojja okubisa tojja kikola ekyo okujjako ng'okola omuntu akola aba ayina future aba ayina development n'olwekyo nga maliza ebigambo byange okusinzira ku budde tusiibuluka ssaawa emu n'eddakiika ndowooza nga 2 tubuzaayo budakiika butono nga maliza ebigambo byange okusinzira ku budde omuntu yenna omuvubuka muwasa abakyala. Assalamu alaikum. Abantu bagamba Bwana Kabaka nti nze sinnatuuka naye ekiraga nti otuuse ate emmundu kugijja kugombolola n'ogenda akujjenjeeza kasita oyenjeeza emmundu wallahi oba oluguddemu ebiri byokola eri mwoyo omukyala atali muwoowe era bye bikwetaagisa okukola kwona omuwoowe enjawulo wasa mukyala nga mukaddewe yamukuwadde. Allah agamba nti fankihuhunna biidhni ahlihinna waatuhunna ujurahunna mubawasenga bakadde baba bawadde ate mubawa amahale gaabwe. Mwasa abakyala buli alina omukyala wanika ku mukono muwanike buli musajja alina omukyala kati abatalina muwanike saba Allah subhanahu wa ta'ala abawa abakyala abalungi kalukadda eri abaana bange abawala abaana abawala okuba n'ekitiibwa kuba na mwami obayagala okuba n'ekitiibwa okuba n'ekitiibwa kiri nkigambye omwana oyo Hajara sikimugambye mu bubi wallahi ekitiibwa kya Hajara kijjula mwami naye naawe akaami akaavu tewali kikuleeta wa Hajara baako ng'olina ke weekoledde asikirizibwe abakyala basikirizibwa nakubawa wali natandise nti nno omukyala ayogereza naye kati ku mulembe guno oyo omwana nga bwafaanana nga ajja ayogereza akasajja akanaku ennyo era kyova olaba nti obusiraamu buyina ekipimo bw'oba ogenda okuwasa Hajara tunula nti nze agenda omuwasa nina wake neekoledde. Abakyala mufune abaami nga temunnakaddiwa omukyala olwaliro bwaweza emyaka 25 ng'ebbeere lifuuka sokisi nga litandika okulingiza mu nva n'olwekyo mbakubira omulanga abaana baffe abawala mufumbirwe kano ka abakadde baffe abakulu abali wano nga maama mulekeraawo oba temulemesanga abaana abawala okufumbirwa fyuca y'omwana yenna omuwala kuba nabbaawe yakyo kudabanga ngamba omwana wange nti Allah akuwe omwana omulungi. Hajara wotabadde tukwebalizaako ekyengera kino laba sayiziyo naye laba kino ekigwe mukisa eyo baraka omwezi guno gwa mukisa omwezi guno gwa kusaasira omwezi guno mulungi. Hajara oli owadde ku zakatul maali kwe kuddira mu byolina n'ojjamu obanga olina miliyoni 1 ojjamu emitwalo laba Hajara mpuliriza wakiwalimu oba olina miliyoni 1 ojjamu emitwalo 375 oba olina miliyoni 10 ojjamu emitwalo 37.5 gwe musolo gwa Allah sente ntono ate kati nfuuse seekawo tokyalina mulala era totagala. Senga wa Hajara ya Sheikh Abdurrahman Serunjoji okuba mu ofisi ya kitingi mu Uganda Sheikh Abdallah Sembambo atapanga ku kintu kya busira
N'olwekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulamu obulungi, atumalire ebyetaago byaffe, akkirize okusiba kwaffe, atukumire famire zaffe, atukumire emirimu gyaffe. Omwana ono Allah subhanahu wa ta'ala amukumire byamuwadde, amuwonye ababi, amuwonye abalogo, amuwonye ab'ensaalwa, abalabe be abamuli okumpi nga bamulimba. Allah subhanahu wa ta'ala bamutaase, n'abali ewala abatamwagaliza Allah bongereyo. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sotupeesa ekintu kyakusomooza nekikasigaza bbiri nekozesakemu n'ekitundu ate oluvannyuma binaddala kijadde kuwa tola salaamu webaze otwebaze otusiibule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange zina mukwaya Hajara Spice Diana. Sookera ddala okubeebaza mwenna abasobodde okwerekereza buli kimu ne mujja tusiibukire wamu, baneiba bange mwenna n'abavudde ewala, bayimbi bannange Haj Mansour King Saha, kwebale nnyo, ova wala nnyo naye n'osalawo obeererewo oba okubeera wamu naffe. Kabako neyanza Karuna Tongo, Ruthi, muli bangi nnyo, Prima Kada, Sherry Matovu n'abalala bangi nnyo mwenna, bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nga si kyangu okuyita bantu ne bajja, kubanga emmere eba mmere. Omuntu asobola okuba nga asobola okusigala ewuwe n'akula kyayagadde, naye okuba nti musazeewo okujja kitegeeza kyamaanyi nnyo. Era nga neebaza Allah okumpa obusobozi okuba nga nsobola okukola kino eno. Era nsaba Allah atukuume nga tuli balamu, era atusobozese okubeera nga tubeera n'ennaku bweziti mu maaso. Era nsaba Allah nneme kukoma ku kino nga bw'azza nsobozesa okukola byonna bye nsobodde okukola nga nkyali mulamu. Manyi tujja kubeera ffenna ebbanga lyonna, ne ku binene ebisingako wano konna akatono ke ndiba nsobodde okufuna ndigabanako nammwe, kubanga ekyenjawulo siina mulimu gwenkola mulala okuleka akasente mummwe. 500 1,000 lwe mutoola ne munsapootinga yonna gye mubeera. Munnange bwe buwanguzi buno nange bwentuukako, era sisobola kubeerabira. Kyova olaba nti buli kemba nsobodde namba kansobole kampita abantu bensobodde tukwatire wamu. So mbeebaza nnyo, era kyonna Allah kyatusobozesezza okufuna olunaku olwaleero, Mukama akiwe omukisa. Mbagala nnyo, ebigambo sina bingi nnyo kubanga essanyu nina lingi nnyo ddala ddala, naye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Assalamu alaikum. Natufuna olukusa lw'okusimbuka. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wange waliwo akatalekeka mukamu wange. Tulina organization bagiyita Marhaba Dawa and Service Organization. Tutera ofuna challenges, batubuuza nti bannamawulire tuba ne bannamawulire batubuuza nti naye abayimbi nga tetubalaba mu organization yenu. Tutera oteeka cooperative charity dinners ku Urban Center. الله أكبر. الله أكبر.
ورحمة الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ya mumpuliriza abayimbi yakutwala omukisa guno okwogera ekigambo kino. Abantu ba Uganda tulina ekizibu. Waliwo abantu abayinza okuba kale nga tebakoze bulungi naye ate bo ne tubatigomya. Naye olwaleero wano mu Uganda tulina abantu abakoze ebbaala ez'amaanyi hotels bazitula mwene nabasiramu. Naye abantu tebabatunuulidde wabula bamasheekhe bo bali babayitako obuyisi ne batigomya buno obwana obuto bwe tusobola okukwata empola empola ne tubisabira